fe tuliba Uganda Music Promoters Association tuliba tegesi ba bivulu ngera tegese ebivulu bingi mu Uganda gwe mulimu gwaffe gwe tumanyi mu mitwe ngo omuntu bagamba nti nze ndi doctor nze ndi lawyer fe tuliba promoter nti tuliko extent etegeka ka million nga tutumwadde na deposit nomugayo omwe ijangu nyambo nkubireko wano yeyo level kwe tuli kati lero muze kola kiwa lero tuze wano lwansonga emu nti government etunyize ne tuwuliranga katukoye tunyigiddwa nnyo tukoye kubanga tumaze emyezi 6 nga tetukola nga ba promoter b'ebivulu emyezi 6 tetwasaba wadde akawunga kuba twali twasevingayo bwaffe obutontono saawa zino tubadde tutambula bulungi nga batubanja batusonyiwa ngera tewali atugamba nti gundi leta sente zange bamanyi tetukola government nevaayo ngeyita minsa waayo Florence Nachiwala Kiyingi government negamba nti abategesi b'ebidongo tubawadde 6.6 billion esente zo ne zifuluma tetwamanyi oba minisita bwe yazifulumya oba zaamugwako oba sente yazerabira mu kasawo oba account kwe ziri yabula tetumanyi zafuluma zagenda sente bwe zafuluma era tubuuza minisita Nachiwala Kiyingi ow'ekitiibwa umani mupibu kwa mansimbi sente ze wafulumya mama zagwa obaza agenda bosi wa mwego abakulira president wa musiye president waffe ye Abitex musengozi obudde buno tetwagala kumanya president kwa bonna twabagobye mu butongole abadde president ye musinguzi Abitex promotions sawa zino teyatu yambye tuogerera tusaba government yatusaba ne tukaba promoter abafiirwa nga mwali mutegese mulete files zammwe tulabe compensation so kokola yentontono akatono so size twataddemu naye akatono ne tukola files ne tuzoganizinga ennyingi enzibu ne tuzitwala gye batulagira okuzitwala files bazituuka mu gw'omukaaga tuli mu mwezi gwa 9 omukulu alina files tetumanyi oba akyazirina oba zaamugwako buli lunaku batusuubiza bakama baffe abatukiikirira ba Abitex baketi sente zammwe zanga 3 tesobola kusukkawo sente zammwe zanga 1 lero 3 tugumiikiriza okuva ogw'omunana ne batugamba anga 3 mugume nga 3 lutuuse tetulina wadde muntu atugamba nti oba waliwo problem gundi muzirinde mu wiiki katufuuliddwa abatalina mugaso mu Uganda mu nsi yaffe yennyini tusaba president waffe waba yatulimba tatwetondera waba yatulimba nti yatuwa sente nga teyazituwa teyeetonda wabula atuleke tukole singa president Museveni totuleka kukola mu weekend singa totuleka kukola va kubyaba bajja bakulimba abaveri mu kamera buli naku ne bevuluka mutaka tetugenda kwevuluka mutaka president fe tuli bangi nina ba promoter wana abavudde embalala una abakiikirira mbalala ntungamu nina promoter abavudde busoga babano na promoter mubende nina abakiikirira mukono na promoter uli ow'eggulu nina promoter uli ow'emasaka ekitegeza abejinja sente ozibazize bonna bafunako tikiikirira idinda yonka nkiikirira busoga yona nga promoter bamupromoter ebusoga bangi era kitulumaino babakoba nti mu Uganda mukodi mulumba promoter batangi kitulumaino kuba fene yetu tegeka abantu abakoba nti bali promoters batano bateke endongo ndala mu mwaka nze ntegeka ebivulu ebiteeka wansi wa 2 omwaka so kiba kitegeeza nti bw'oba oli kubala ba promoter zeno olina okumbala banange ife tituvangayo okutwakoba nti government etuwe sente aye government yeneeno neyavaayo ng'ebitamuwala mukyala mama waife Nachiwala Kiyingi yavaayo yakuba nti bampa sente daimwe fena twaba nabasanufu ino n'abatubanda boona bafuna amaanyi agayira baali batuviire nako kuba nze bamanda n'amazima era nze mbayindowooza nti bakireka aye kasa mukyala Nachiwala bwe yakyogera nti batuwaye sente batutabukira banange nze tidi oba sente yo diriyo oba dizirayo aye bwe dibadiriyo bana badituwe bwe dibadizirayo batukobe tutole fayo daife ife tujye tubanda abendi ndowooza nywe kinkushaba ni kimwe government ninza kubebaza munonga bokurwanyisa corona cyonka mu kugirwanisa ito tutunjemo kunyigirizibwa munonga hakuba ito twatekanize bivuru byafu batujya ngo tukore fayiro turete fayiro ebintu tutekanize byona tubirete twabitaka ibya bintu kuza bija bashoza sente minister Nachiwala Kiyingi yarangira ngo sente zishohwire ababeni batubanja bamanerendaza bakutunguza sente nkanye abebangurize sente tekanize Easter na Easter Monday bimuka bajya ngo sente bankazitunga bwacyo kubaheza sente so nyo ni nshaba kibere batakwenda ku sente zitaliyo
batwikirize abitwa tuhire sente abeshongozi baruho ko kumugambira akujya ati iwe tekanze kivuru ako kompire sente zawe nyishe nyashongore otunje sente zawe amabanja ga kashashura no kireba president wa bana Uganda bane basaba fe ono katubulye ke tone sempijja nze mumanyinga president wa bemufumbi babangusa fe tuli bategesi bando tone sempijja mu Uganda yonna njagala lete postem mu myaka 5 emabega lete postage yali atimbye ka abantu wonna kyo yali akoze mu myaka emeka abantu benina wano balina ni receipt card original kubali twa photocopy zo original zonna bazina bategesi gwe mulimu gwe bakola tebasoma tibaloya tebalina qualifications zo kulekeza Bapromoter n'ekirala government esobola tuleka wabana tubanje ennyo fene tubanje abaki ne tubanje abayimbi receipt zino original ande wale tegese ebi tuzi ino original sibya kugamba twogera bogezi ande katubulye ko wale tegese ebi fulumeka nali ntegese ebivulu bibiri ekya ku Aero Beach Easter Carnival Easter Money Carnival ne Easter Carnival ku Silver Springs Bugolobi Hotel ebivulu wale bitadde musente ngameka wonna ebivulu biri million nga 10 mo kubanga Easter Carnival ye Aero Beach jukira twali tulina okugiranga kibuga kiramba almost kitegedde then Hotel Silver Springs Bugolobi ku Easter Sunday nayo yeyo naye nga point yange libweti ebintu bino biri mu katemba naddala abo abeefuula nti batutegeerera mu maaso kitegeera mulimu abantu abeefuula mbu abo babalamu kubanga nze bankubirako essimu sina bategesi ani yakubira balamu awale yakuba essimu naye nga balamu yakuba nga babuuza nti Aero Beach watekayo sente mmeka nga balinga baagala okuverifyinga fayiro zaffe zitwateekayo n'omugamba sente entuufu n'agamba olimba awatekayo 5 wachitege ninga tebasobodde kugendewa ku venues kumanya kituufu omuntu omunatekayo fayiro nga ya billion number really in one show so tekisoboka ekyo ate n'ekirala tusuubira nti sente bazifuna nife bakyali mutulimba bulimbi sente bazifuna abantu nga 5 bazigabana negodeko ne bucha maina gamba nti Bapromoter okwawula mu Bapromoter abatuufu n'abafere oba toyina receipt ya police ati buchamani omusajja gwe bayita buchamani tumuwa ekitiibwa kubanga legend mu music tumuwanye ekitiibwa kyakubiri presidential simanyi biki ebyo sibitegeera ne buchamani kyemanya atumanyi nange nyine mmanyi mubuze Promoter Bashiri omumanyi nakamutegeka emirundi emeka buchamani kati buchamani tamanyi nti ffe polisi tugira bakulasa tusooka kulaba polisi ngenda tegeka bidongo ate polisi sigisaba ndi ngenda kutegeka nyamba ntegeke ngisaba security ndijanga okuma bana Uganda baba no nze nsolo zesereza ntambule kuli president wa Fedembere ya tuwa nti ovane sente guru nga promote milioni 3 mu motoka nozituse kampala ne webake machindie kati ebyo natubyebaza atuleke coronavirus taina manyi nyoga tugana kulya tujja police era police ekusala requirements za omuyimbi kikwotegese so si tosokera ku police tokana so abaluwa nga tunasasula ono promoter afu kuve mubende n'ekirala mbadde mbasaba bwenti obukulembeze obubaddewo ekibutukoyezza lwaki tuli wano emu ku nsonga ezitubezza wano gavumenti eyinza okuba yakola buli kimu nga kise mu process entuufu naye abakulembeze be tubadde tuyina tebakonsideringa Bapromoter ba Uganda bo beewaayo nga Bapromoter bameka 5 kati ate ebintu bino tetubyagala mu nsonga z'abayimbi kuba abayimbi ffe tubawe emiki nze wano wendi njagala Promoter Balamu ajenga tamanya negane njagala Ketia negane tatumanyi njagala Bajja negane njagala Kamilioni ajja negane njagala Buchamani ajja negane tutegeka tekinetagisa Balamu tegera fajja tusaba kiri kimu tusaba ekintu kimu government etekole ku bintu bibiri sente ze babba nga minister nachola masozi releasinga batuyite bazituwe bwekiba tekisoboka bate emirimu gyaffe tukole okuva lwe bayogera ku sente abantu batubanja owomukono tikula sumulula byonna ebyansibo bwedda sisitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa.
Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.